enjuba omwezi n'emmunyenye by'ebintu bye tukuze tulaba waggulu awo era nga bye tulengera mu Bwengula. Okwo kwe kutambulidde obulamu bwaffe emyaka n'ebisiibo okutuusa luno jjo ly'abalamu omuntu lyavumbula ennyonyi n'agaziya ku kulengera kwe n'okusobola okumanya ebisingawo ng'ayima mu Bwengula. Balamusizza ku lutimbe gaagadde UCLG Ugandan Community Radio and Television Germany. Amanya ni Bale Aloysius mzee wa kati Ssabalengera era nga baliriza program emanyiddwa ng'ekulire Safa nga nayo ku mundi guno nayo egenda kubeera mu Bwengula. Wetwogerera kati ng'ennyonyi esobola okutuusa fuuti emitwalo 3 n'okweyongerayo ate ng'eddukira ku misinde gya miles 600 buli ssaawa n'okusingawo ng'eyita waggulu w'ebire. Amagezi bwe gagenda geeyongera, Mulengera asooka yavumbulwa era ng'ayita waggulu w'ensi eno miles nga 1,200 gy'ayima okulengera ebifa ku nsi. Mu ngeri eyo baasobola okukimanya nti Obwengula tebuli mugaso gwa kutambuliramu kwokka naye mulimu ebintu ebirala bingi nnyo ebiri mu Bwengula awo ebigasa ensi yaffe eno. Wetwogerera nga Bamulengera abali waggulu awo babalirwa mu 10,000 abeetoloola ensi yaffe eno kwe tuli abatuyamba okumanya bino wammanga. Batuyamba buli lunaku okumanya embeera y'obudde, okulaba terefayini eziri ebunaayira, okulagirira ebidduka n'ennyonyi ebyetooloolera ku nsi, okuba ebifaananyi eby'enjawulo, rada n'ebyo ebikozesebwa mu bukessi, n'okumanya ebisingawo okuva mu Bwengula. Mu mwaka 1998 entegeka zaatandika ez'okuzimba Mulengera Ssabalengera yaliwo okwetooloola ensi eno oba kaŋŋambe nti eyeetooloola ensi eno ku misinde egyayiriiri era nga kimutwalira essaawa 1.5 okwetooloola ensi yonna. Ekigendererwa kya Mulengera ono kwe kutumbula entegera yaffe gye tulina ku nsi eno kwe tuli ogatteko ketta n'okumanya ebisingawo ebiri wansi w'enjuba. Okuzimba Mulengera ono waaliko abakugu abaava mu mawanga ag'enjawulo era bwe yaggwa n'asalawo okutuumibwa Ssabalengera alengera ebiri ku nsi n'okweyongerayo. Ssabalengera ono ayita waggulu w'ensi mu miles nga 25 okuva ku nsi addukira ku misinde gya miles 1,750 era nga yeetoloola ensi eno buli dakiika 9. Ng'omulimu gukulemberwamu Amerika ey'awamu, embuuka z'ebizungirizi eziwera ddala 40 ze zaatwala ebikozesebwa okusobola okuzimba Ssabalengera wakati wa 1998 ne 2011. Abarasha be basobola okusindika ekizungirizi ekimanyiddwa nga Zaria ekyatwala ebintu ebyali bijja okusobozesa omuntu okubeera mu Bwengula nga mulamu okumala ebbanga. Okumalira ddala emyaka 10 egyaddirira, kalonda w'ebikozesebwa okuva ku nsi ng'ava mu mawanga ag'enjawulo yatandika okusombebwa nga bw'agenda era nga bw'ayungibwa ku Ssabalengera ono. Omulimu guno gwegezebwamu abakugu okuva mu nsi yonna okugeza ng'okuva mu mawanga nga USA, Sweden, Spain, Switzerland, Russia, Norway, France, Japan, Ireland, German ne England. Bano bali mu kugezesa buli kiramu ekiri ku nsi nga mwotwalidde n'okugezesa ebimera okulaba engeri gye biyinza okweyisaamu nga biri mu Bwengula. Tebakomaawo naye bagezako n'okugezesa okulaba obuwuka obutuleetera endwadde ku nsi oba buyinza okulama mu mbeera eyo.
bongera okupima n'okulengera ensozi ezivaamu omuliro okulaba engeri gye zeeyisaamu. Ku mulengero ono era kw'osanga laboratory bwaguuga ey'Abajapaani emanyiddwa nga Kibo egezesa enzijanjaba y'omu Bwengula ogatteko kalonda omulala nga mwotwalire n'ebyempuliziganya. Abagikulira era abagirondola essaawa 24 babeera basinzira Japan. Ssabalengera ono yaggwa mu mwaka 2011 okuzimba, era olw'okubanga Ssabalengera ono kintu kinene ddala ekiri mu Bwengula awo kitambula okwetoola ensi yonna era nga kitambula bifo eby'enjawulo. Osobola okiraba n'eriiso ejjereere, naye nga okumanya ddiro kinaayita mu kitundu mw'oli olina kgenda ku website eno wammanga. Awo ojja kuba okyerabirako nga kikuyitako n'eriiso ejjereere. Okumaliriza okuzimba n'okubeezaawo Ssabalengera ono mu bbanga ng'alimu n'abantu kye kimu ku bintu ebikoleddwa mu byasa bino ekyeyimirizibwamu ennyo ekibiina kya NASA bye kituuseeko. Wetwogerera nga ebizungirizi bya Amerika ebyatwalanga abantu n'ebintu ku Ssabalengera ono ebisinga byawummuzibwa, kati Russia yeyina obusobozi obutwala abantu n'ebintu ku Ssabalengera okusobola okubeerayo. Wetwogerera nga lwo gavumenti ez'enjawulo etaddemu ssente mu kintu kino okusindika ebikozesebwa kuva ku nsi nga bigenda ku Ssabalengera, ng'era mu zo mwe muli eya Russia, ez'amawanga ga Bulaaya agawamu ogatteko n'Abajapan, naye nga Amerika liggwanga eryasooka ddala okula ekizungirizi ekyatwalanga ebintu ebikozesebwa ku Ssabalengera. Mu kaseera kano kampuni bbiri ez'Amerika ezimanyiddwa nga SpaceX ne Orbital ATK ze zimu ku zaasobodde okutwala ebikozesebwa nga zibijja ku nsi nga zibitwala ku Ssabalengera, era mu myaka egijja zijja kusobola okuddamu okusindika ebijungirizi ebitwala ebikozesebwa n'abantu nga zisinzira ku ttaka lya Amerika. Emigaso gya Ssabalengera ono gyagasa abantu abali ku nsi kuno tolinawo ogigeza, era ng'abakugu bavumbudde bingi nga baseeyeeza mu bbanga awo kwe bayima okulengera ebifa ku nsi n'okugezesa buli kye baagala okumanya. Nga mu byo mwe muli n'amagezi agagambibwa nti gajja basobozesa okusindika omuntu okuva awo yeeyongereyo okutuuka ku munyeenye emanyiddwa nga Mars. NASA era erina entegeka ez'okutwala ekizungirizi kyayo kigende kigwe kulimu ku gayinja ageebongera mu bbanga awo agasuza abantu kati beebase nga bakirowooza nti lumu gajja kutomera ensi eno. Ekyo basuubira okituukiriza mu mwaka guno nga tegunnaggwaako 2020. Aba NASA bakukozesa ebidduka eby'omulembe nga kino ekimanyiddwa nga Alliance Spacecraft oluvannyuma lw'okukimanyako nti abakugu abaliyo kati bye batuuseeko si byabwe bokka, wabula naffe abali ku nsi tuganyulwa kinene nnyo mu kuvumbula kwabwe. Basobodde okukubirayo dduyiro okumanya emibiri bw'egyeyisa nga giri mu space n'okugezesa ebyokulya eby'enjawulo nga babiriira eyo mu Bwengula, ogatteko okukabasanya emibiri okulaba oba gikaddibwa kye kimu n'egiri ku nsi bwe baba nga bakikoledde mu Bwengula. Mu bingi abakugu bano bye bavumbudde mwe muli n'okuba nti basobodde okulima ebimera nga babirima mu Bwengula, kye bagambye nti kijja kuyamba nnyo mu nnima empya ejja kati ku nsi, era ne bakizuula nti ebimera ebyo biyinza okuba nga bijja kudda ku munyeenye emanyiddwa nga Mars, ng'abantu abalisookayo bye bimu ku bye baliryako. Enkola y'amazzi erongoosa amazzi ng'esinzira mu mulengero oyo bagisudde nti ya mulembe nnyo era nga bagikozesa mu bitundu eby'enjawulo mu nsi, ne bakizuula nti ejja kuyamba kumpi ku buli muntu ali ku nsi kuno okufuna amazzi amayonjo ag'okunywa. Puroguramu y'olwaleero bwetubera bise beewale kubaawo nga buli
wadde bbaale Aloysius muzee wa kansi Ssabalengera emuva ku mukutu UCRIT Uganda Community Radio and Television here in Germany. Ndamupulire abanoonya byakutwala, ndamupulira yo olwanoonya byakutwala. Binoonya bikujjeko.